Muli independent. Bw'obanga olina ky'oyagala okukola osooka ne weebuuzaako ku taata. So mbadde nze owa Musumba Bugingo ate nsobola okumwanjuliramu enteekateeka zange n'ebiruubirirwa byange era nga banyaniriza bulungi ne twogera nampa amagezi ate saako n'okunsabira. Kakati Musumba Bugingo bw'abanga amaze okunsabira oyanvuganya yabeera yeesiba ebbiri kubanga ekintu ekirimu Katonda muganda wange okigendanga mpola. Katonda ffe yagenda otulwanira olutalo luno okuluwangula. Era kuzino tukulaba okuba mu scientific campaigns eyo kitambula kiti ekintu. Scientific campaign Electoral Commission yatukkiriza olw'ekirwadde kya COVID-19 ne wateekebwawo amateeka. Batukkiriza okuba nga tugenda kuba bulaalo obutonotono. Nze si kuba scientific campaigns naye ntuuka ku bantu ne mbatuukako naye kulaba nti bano abantu bespace nze waliwo amabanga oba nedda naye ng'abantu batuukako. Ate n'ekirala olw'okuba nze mbadde mu bantu ebbanga lyonna nyina projects ze mbadde nkola mu bantu. Ye wakyusiza recently nodda mu kibiina kya DP. Yeah. Kyava kitya wavaayo mwatuula ne muteesa ne mukkiziganya oba? Okuvaayo okugamba nti kati ngenda kuyingira ekibiina kya DP era nga ngenda kukwata flag ekibiina kya DP okuwangula ekifo ky'omubaka omukyala mu Kampala. Okimanyi bulungi nti DP wano ekibuga kya Kampala kya DP ekyo akiwakanya mbeera sikitegeera bulungi ky'obeera ogezaako kwogera naye ng'ate ekisingira ddala obukulu nze ndi mwana mu DP ndi mwana muzaale mu DP. DP ye groomings abaana abato nga ffe tukkirize tugambe bane b'obufuzi bonna aboogera ensonga aboogera ebigambo eby'ensonga balina omukululo gwa DP. Kakati nze ani atayagala gabanako kutendekebwa okwo ate osanga mbeere ddala munnabyabufuzi njasa biggo ate nno bannamawulire nze mbagamba nnyo nti ekibiina kya DP ffe kituwadde omwaganya okuviira ddala ekibiina kya DP munnamawulire kimusoosowaza ne babeera nga bali kumpi nakyo. Kati sisobola kulonzalonza kutunula walala okugamba nti ngende mu kino oba mu kino n'ekirala kino nze okuvayo nenga nti negasse ku DP buli omu kati ayogera kyayagala buli omu ekibiina kya DP akiraba bulala abamu baga nti kirina maanyi bana DP mbakakasa ekibiina kyaffe kirina amaanyi abantu bakikiririzaamu ate abantu baagala DP ku mutima kati tulina kusigala nga tuli banywevu n'okulonda obusobozi nakyo kikulu nti oyinza ogamba nti nze ndi wakala bweti naye ekizibu bwe kijja ffenna tukibeeramu. Kakati kyabeera kirungi nnyo ne weekwata Sumaya Muwonge akasembayo sooka otubuulire abawagizi bo bonna bali kulaba ku social media ku TV bonna akagambo akasembayo ko bagamba. Akagambo kensembayo kengamba abawagizi bange kali kamu kyekiseera tubonyeebonye ekimala naye tetusobola kudda mu maziga ge tubaddemu. Kino kyekiseera osalewo naye tugenda kumala gasalawo ogambe nti nkoze decision. Kola decision yentuufu. Okola decision yentuufu kwe kulonda omwana owammwe amanyi Kampala. Nze nkulidde Katwe mu Kiganda, Katwe mu Kinyolo, mbadde mu ghetto, mbadde mu bifo ebinene buli wamu okusoomooza wakwaffe nkumanyi. Kati bannakampala mujja kubanga mmwe mwennyini mweryazaamaanyizza okubikkirako omwana wammwe ettaka asobola okubatuukirira asobola okudda gye muli ate ne mukangavvulanga mmwe ekyo wali okirabye wa mu byobufuzi. So bannakampala mbagamba ekintu kimu kola okusalawo okutuufu ng'akalulu ko okateeka wa Sumaya Muwonge.